Ab'ekitebe ky'obusiraamu e Kampalamukadde kya Uganda Muslim Swim Council mu butongole batuuzizza olukiiko bwe bagobedde Sheikh Ssemmambo mu kifo ky'omumyuka asooka wa mufti wa Uganda. Yeeyisa mu ngeri emenya amateeka ga constitution. Ekyokubiri, yeegatta n'abantu n'alayizibwa ku bwa mufti ng'ate eggwanga lirina mufti atudde. Oluvannyuma lw'okutunuulira ensonga ezo, olukiiko lwekeneenyezza ng'emitendera gyonna egiyitibwamu gyakolebwa, petition yamuweebwa era n'agikkiriza mu buwandiike bwe yali addamu Professor Lubega ebbaluwa gye yamuddamu, era n'aweebwa n'omukisa bwe yawandiikira ebbaluwa okujja okwewozaako. Ezo zonna ensonga bwe zitunuuliddwa, olukiiko awatali kwesalamu lusazeewo okugoba Sheikh Ssemmambo nga Deputy Mufti wa Uganda. Era olukiiko lutuuziddwa mu mateeka era nga lukkirizibwa, tewali nsonga yonna egaana kanso okukola emirimu gyayo. Kyokka aweze nti bagoberera emitendera gyonna emituufu egirina okuyitibwamu okulonda n'amyuka mufti. Uganda Muslim Council erina amateeka, erina constitution yaayo mwekoyera emirimu okujjuza n'okugoba, era amateeka ago gajja kugobererwa okugenda mu maaso okulaba nga ebintu byonna bitereera bulungi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.